Bannange Katonda yatonda omukwano. Omukwano is as good as a basic need. It is not wise for you to fall in love. Falling means you're going to fall carelessly. Oba ogudde ku mayinja agakufumise, oba ogudde mu ditchi, oba ogudde mu pothole, as long as it is falling, it does not have a plan. You fall carelessly. You fall without so much care. So by all means, ogenda kunubuka. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Emitima egirwadde okwagala wawe gikungaanira ani amanyiyo kumwe nkwate luguudo ki njagala ntwaleyo ogwange guntawanya sigwetaaga guno bwe gulwadde sigwakuwona guntawanya guntamyenze kaakati gwe bw'oneetamwa omutima gwo ani agenda okuguwanirira. Abalungi abaagalwa Auntie-Sue's YouTube show meets motivational, inspirational, transformational. You've got to like the page, you've got to subscribe the page, give me a comment, give me something, share it as much as you can. Omusawo wo ow'ebirowoozo aguse, Auntie-Sue, clinical psychologist, counselor. Abalungi abaagalwa, mulundi guli twayogera ku character, twayogera ku personality. Netutegeera nti gwe nga tonnaba kutegeera the person you're probably going to fall in love with, the person you're going to work with, the person gw'ogenda okutambula naye mu lugendo lw'obulamu, oyina okusooka okwetegeera. What are your character traits? What is it you like? What is it you don't like? What is it about yourself that you would want to change? It is very important for you to know. Today I'm going to talk about heartbreak. Emitima egirwadde love, ngamba love. What is a heartbreak? Is that person who has given you a heartbreak worth of your worrying, worth of your tears, worth of your heartache? Kati omutima ogulwadde okwagala gikuŋŋaanira wa Auntie-Sue ku YouTube channel, your clinical psychologist counselor, omusawo w'ebirowoozo, motivational, inspirational, transformational. Bannange Katonda yatonda omukwano. Omukwano is as good as a basic need. Nga bw'onookera n'oyagala okulya omuyembe, n'oyagala okulya emmere, n'oyagala okunywa ku tuzzi ng'ofunye ennyonta. Likewise, omukwano is a nyonta. It is more of a basic need now because many times you wouldn't want to be there without being loved or without loving another person. Love is a give and take. How much love do you give? How much love do you get back in return? Ofunye omulenzi, ofunye omuwala, omutaddemu byonna, omwagadde, omuwadde buli kimu. Ebyama byo byonna obimugambye, byakubuuziza ne byatakubuuziza. N'olemu okusigazaayo ekyama, otwama, ogwama, byonna ne weeyiwa, ne weeyambula mu nnaku bbiri ne mutta ekyama. Ngamba ki kisenge sex, sexual intercourse, love making nga bwe mutera okukiyita. Ekintu kyaffe kiri kye twagamba ekiwoomu ennyo, but the reason why tukifuula ekibi because we do it with the wrong people. We play sex at the wrong time, we play sex at the wrong age, we play sex at the time when we are not supposed to play it, and we play sex in the wrong place with the wrong person. Omuntu oweeyambulira munno era ekyo kye muyita heartbreak kwe kubeera ng'omuntu wamweyambulidde n'omulaga buli kimu. Wali bino ebifaananyi by'obuseegu bye tuteeka ku tambi ne weeyambula n'oteekayo ne feesi ne bakuba ekifaananyi wenna nga weebambye nga yuwa aja ng'abazungu bwe bagamba. Okimaze okiweereza omuntu gw'oyagala. Oluusi ye takuweereza na kike. When the love goes bitter and sour, they hit back depending on what exactly happened to you.
And many times they will want to humiliate you to the last coin. They will want to spread akwonone wantu wonna. Abaami abasinga bw'akyawa omukazi abeera tayagala oddemu kufuna mulala, era abamu akusanga gy'akusanze n'akutta n'akutugumbula, abalala n'akuyiira asidi, abalala n'akwogerera ebigambo, abalala n'ajja n'akubaganya omusajja oli bambi azze n'amendinga omutima gwo n'aguyoolayoola n'amubuulira olwo nga bw'oli mukazi we. Therefore, first and foremost, ask yourself, before you fall in love, before you hopelessly fall in love, nze nabagamba, it is not wise for you to fall in love. Falling means you're going to fall carelessly. Oba ogudde ku mayinja agakufumise, oba ogudde mu ditchi, oba ogudde mu pothole, as long as it is falling, it does not have a plan. You fall carelessly. You fall without so much care. So by all means, ogenda kunubuka, ogenda kujja omusaayi, ogenda kugwa ku mayinja, gakunuubule, gakubutule butule. So it is best, instead of falling in love, walk in love. Ekyokugwa mu mukwano, nze nakisazaamu, neŋŋamba tambula mu mukwano. Omuntu atambula yeegendereza. You're looking east, right and center to see, is there a stone so you can skip it? Is there a pothole so you can avoid it? Is there anything amaggwa agagenda okufumita ogwewale? Ekintu ky'okugwa mu laavu kitegeeza nti otandikira mu 100%. But ekintu ky'oku walking in love, tambula mu mukwano, it means otambuza 15%. Mpola mpola bwe mugenda ku date n'ofunayo akalala akakusanyusa ku ye n'oyongerako 5 n'ogenda ku 20%. Mpola mpola, it is gradual. By the time you get to 70, you have gone through a lot to understand this person. This business of love at first sight, it doesn't work these days. And there are very few couples that fell in love at first sight. Ne babanga basobola okutuuka mu bufumbo obutukuvu. Emirundi egisingira batuuka eyo ne bibasobera. Kubanga ekintu ekyandisembye kye tusoosa. Love at first sight. Sooka okendeze speed control. Osooke weetegereze. Is this person my love? Is this person worth of my love? Are they the right people to share a life with? Before you allow someone to occupy your private space, man, you need to guard your private space. By the time you allow someone to occupy your private space, you need to know them so well. You need to know them inside out. Where are you? You are at Auntie Sue's YouTube channel. Meet motivational, inspirational, transformational. Gwe andaba wali ogudde mu mukwano, biki bye wasinziirako? Wali ozzeeko emabega n'okendeza ku speed ya laavu n'osooka bwebuuza nayo ono? Gwe nsula ndowooza ebirowoozo byange n'abiwamba yaani? Who are they? What are they? Where do they come from? Amanya yaani? Ono gwe ngenda okweyambulira, gwe ngenda okwagala, gwe nzikiriza ajje to occupy my private space, gwe mpadde kyapa mu bwongo bwange, mu mmeeme yange ne mu bulamu bwange. Tugaba ebyapa, bambi mulina olugabanguzo. Omuntu ono n'omwagala, wenna ne weeyambulula n'omuwa buli kintu. Maama abakuwadde kyekyo ekikwemazaamu bwe kityo. Omwana yayimba nti enensi tenemmazaamu. What does it mean? Genda mpola, step by step. What is it you're looking for in a person? Is it okay, or is it, don't you think it is important for you to go slower? Bw'olaba omuntu ng'akutwala ku sipiidi y'amangu, mu mwezi gumu ayagala mwefubitike loogi, sala ku sipiidi. Osooke ofunemu kwekwo kwe bayita walking in love. Because walking in love means you are walking in love with your mind, with your heart, and with your body. Byonna bibeera bikola. Kitegeeza omutima guno emotionally bwe guba kututte speed y'amangu nnyo, your mind, ngamba obwongo, be smart, bujja kusevinga, bukugambe n'eddalinda mukko. Omubiri guno bwe gutandika okuyoya ekintu kiri kye twagambye ekiwoomu ki sex, obwongo buno, as you walk in love,
it takes a step backwards. It gives you what we call the reasoning capacity. What is it you're looking for? What is it you're about to do? Before you make that decision, what are the outcomes? It is important to think of what will come out of the decision you are going to make to fall in love with this person. Number one, omuntu ono omumanyi. Tutandikira ku ky'okumanya omuntu. Of course, abasinga obungi, we look at the six packs, the channel or beard. We look at the height, American height. We look at how handsome someone is. But have you bothered to look beyond? Ekintu ekiri important is not the physical appearance of this person. No tunulira amafiga. Alina amahips ngaga Auntie Sue. You on Auntie Sue's YouTube channel. No tunulira face ng'alabika bulungi. Oluusi yeyerusiza. Oluusi ataddemu akabina akaguza akataddemu. Oluusi ebbeere ataddemu michungwa. Gwe n'otwalirizibwa enfaanana ye. You forget that beauty fades. We fall in love for wrong reasons. We never ever think of exactly what we're about to do. So it is important. First and foremost, look at yourself as a very important, precious person. Gwe, olina okusooka okwo protecting your environment. Soko we protecting. Nga tonnaba kwagala muntu oli kujja mu bulamu bwo. Gwe weetegedde, gwe weemanyi, by'oyagala ne by'otamanyi obimanyi. Omuntu oli biki by'omwagalamu. Soko onoonyereze. Amannya ge yaani? Abamuzaala be baani? Omuntu ono yeddira ki? Yasoma kwenkana ki? Akola mirimu ki? Amaanyi ge geegaliwa? Obunafu bwe buluwa? Obunafu bwe. Are you going to be tolerant and patient with the weaknesses that this person has? It is important to ask yourself. By the time the heartbreak comes, olina okubeera ng'ogiraba. Emirundi egisinga lwaki tugamba, she used me, he used me, he has eaten my money. Wallet yagikujje mu nsawo? Gwojjanga weeraga. Gwani abagamba nti abakyala ddala tunoonya ssente. Tetuganye, of course. Era mujja gamba, Auntie Sue yeyisaako. Tetuganye mulina okutuwa. Naye ono gw'owa ssente zo z'otuuyanidde z'okoleredde azigwanidde. Gw'olyawo weefudde charity organization, weefudde donor. Ozigabanga bw'oyagala, oteekamu emyerago, ogenze weeyazise n'emmotoka, ogenze ku campus katugambe, oyagadde okulaga. Ddala omuwala oyo gw'ogenda okwana, mmotoka gye yeetaaga? Oba yeetaaga reliable man in you? Yeetaaga security in you? What is it are you looking for in that partner you're making a decision and you are allowing to share your life with you? It is important to ask. Chovola batutomera ogenze mu disco hall wakati mu kuzina mwenyizenyize mangu nnyo nga muli mu bulangiti kakati ddala temumanyi nti ekikolwa ekyo kye mukola kigenda kuvaamu obuvunaanyizibwa kubanga bannange bino ebyokugamba oops I'm pregnant tebikyaliyo. Olina okubeera nga obwongo buli set for it naye okoze ekikolwa ekireeta abaana mu nsi and then you start saying you're pregnant nerabira gye wandaba fe waffe tetuzaala munno omulekedde obuzibu buli kyokka wali mwali mu kiwoomereze ekireeta enkenku nga tolowooza nti ekikolwa kyokola buvunaanyizibwa. Before you put your shirt off, before you put your tie off, before you put your belt off, abaami abasinga musooka kweyambula musooka mu sipi n'osooka oguteeka wali. Have you asked yourself the action you're going to do? With whom you're going to do it with? Is she with the qualities or traits that can mother your children? Does she have the character and personality oba embala nti wandyagadde abeere mama w'abaana bo? Bw'oba nga tomulaba mu mbeera eyo mukwano nyweza fulayi, bw'oba tosobola genda ku bano abakola ebyuma ebyamageeti bakubajjireyo bokisa ey'ekyuma ogireeta ogyambale oteekeko ekkufulu oseke weebuuze ebibuuzo ebisinga obungi. Omuntu ono muntu ki gw'ogenda okwegatta naye? Ebifo ebibiri kasita byegatta buwala ne yeegatta n'olisse musajja eyo okoze endagaano ekigenda okuvaamu emitima kumenya ngana. Abaami nga tonnaba kweyambula sooka olowooze omuntu ono ogenda kubeera naye ebbanga ki era ekikolwa ky'okoze kigenda kuvaamu ki? Tomanyi HIV status ye, tomanyi hepatitis status ye, ate wuuyo corona yajja
ne mutandika kiisi ng'omuntu tonnamwetegereza kumutegeera. We should avoid a time of regrets many times. Tulina okwesaasira. Ekifo kye ekyekyama kisaasire nga tonnagenda ng'okiyingiza mu buli mpuku gy'osanga gy'otamanyi oba waliyo ensanafu ezisobola okkuluma. So it is important. Emirundi egisinga tuzadde mu baganda baffe bwe tweddira ogumu because you don't care. You know one name, the Christian name or the Muslim name. You do not care to know erinnya lye ery'ekika yaani ye bamuzaalawa bajjajja be be baani takutambuliddemu nga muganda nga musoga oba nga munyankole gwe kutegeera kubanga ekikolwa ky'ogenda okukola nakyo bakiyita ndagaano bakiyita kuwasa. Okukuwasa kitegeeza nti akuwasizza akuwadde olubuto. You are doing a practice that brings results of a whole human being on earth. Naye oyo gw'obadde ogenderedde okuzaalamu kakati obanga togenderedde kuzaalamu ekikolwa ojjamu kyaki omusipi osumulwa gwaki fulaye zammwe teziriiko bukufulu. We need to have our minds as we walk in love. Avoid falling in love. You're going to bruise yourself. You'll bruise your mind, you'll bruise your emotions, you'll bruise your body. Walk in love with your mind, with your soul, with your body. Then you can be careful. Chichecho ekitalinda. Bw'omala okutegeera gye bamuzaala n'otegeera amannya ge tegeera biki bye yasomerera. Bw'aba yakoma mu pitu otegeere nti owa pitu nze gwe njagala alina amagezi amazaale kubanga obutasoma si busiru ate obutasoma si bwe butamanya. Oyinza okulaba alina degree nga yasoma nnyo nga gwe kikuleese degree naye nga tagenda kubeera n'amagezi g'oli atasoma amazaale. Therefore, we need to understand what is the mind of this person. How do they think? How do they solve problems? In case a scenario came, in case a challenge came between you, are they going to stand with you? Are they going to stick to you? Many times, many people run away when there are problems. Lwaki kubanga tebateekamu reasoning capacity. N'olwekyo okwewala heartbreak abantu bangi betta. Nina omukyala gwe nayogedde naye ssaawa 9 paka ssaawa 9 ogw'ekiro. Mukyala nno mukulu myaka 45 naye ng'agenda kwetta because of a heartbreak. Atandise okwenenya kati nze nalyaki yenze nabaki who bewitched me, who logged me I'm finished. Auntie Sue, I've taken 2 months. I'm not eating because this guy was my everything. That guy is not your everything. This business of saying that you cannot handle a heartbreak, you need to up your game. You can handle a heartbreak. Besides, a person who has a broken heart cannot survive. Man, you're going to have to die because a broken heart cannot even be in your body. Kitegeeza omutima bwe guba gubetentese kyovola babayina ebituli mu mutima. Tubanoonyeza cardiologists basobole okubayamba emitima okugitereeza. Omutima guno okumenyeka tegumenyese physically. Birowoozo bye birwadde. Omutima guno gwe gulumwa feelings. N'omubiri guno okubeera you lose appetite. When someone gets a heartbreak and they do not handle it well, you lose your appetite, you lose your thirst, desire. Abamu mugenda ne munywa omwenge ne mutamiira mb'oyagala okwewala okulowooza ebizibu biri kumbe obeera oyongerako bizibu. Kakati njagala osooka oyimirire osooke weetunuulire weerabe ti gaayo ono oba gaalo ono akukyaye akulesa oli mulamba kasita heartbreak ekuleka ng'oli mulamu. You can start from there. Heartbreak ne bwekuleka ng'ofunye HIV. So many people have survived that disease for so many years. Heartbreak bw'ogikwata we wali obuzibu. The problem is not the heartbreak. The problem is how you are able to handle the heartbreak. So many times you found this guy, you were surviving without him, you will still survive without him. Oba abadde akuwayo akasente, oba abadde alabirira omwana wo, obadde single parent, akubeereddewo, njagala otegeere nti abagenyi bonna nga si baakuwangalira mu bulamu bwaffe bakyalukuka. So as you walk in love, you prepare yourself for anything that may come ahead. So many times ekijja omanyi kinyaga bitono. You will be able to mend your heart and know kasita ndekedde obulamu bwange, kasita ndekedde omutima gwange, I can still move on without this person.
You can do without anybody else. You cannot do without yourself. You cannot do without your God. Ye Katonda abalazeewa. Lwaki amaanyi go gonna n'obulamu bwo bwonna obuteekamu ono human being omwonoonyinga ggwe kano ke kaseera okufukamira wansi omugambe Mukama mpanirira mpulira omutima gwabika awabadde watudde omulenzi oli gwenjagala ennyo awabadde watudde omuwala ono gwenjagala ennyo nkusaba ggwe tuulawo. Bring the divine love from God to make you feel better. Nalinda byeka abasajja ali mu lago bamutaddeko ecupa z'amazzi okukyetolola bw'ati nti heartbreak. Really? No. Up your game. Be strong. Be motivated. Be inspired. Transform your life from that heartbreak. It will not take only a day. It will take some time. Time heals. Mpola mpola ojagenda okulanga obulira bulungi. Auntie Sue's Show YouTube channel. Meet motivational, inspirational, transformational. Call me. My telephone numbers are there. Share. Many times prescribe, subscribe, like and leave a comment. Ate munnonyeeko tutule tuwayeemu. Come for a counseling session. Don't forget Auntie Sue, clinical psychologist, counselor, omusawo ow'ebirowoozo. Mukama abampere omukisa. Bye bye. You're one and only. Yo.